Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero njagadde tutunuulire enkoko. Enkoko eno ogisalamu otya ebifi. Ki ky'olina okusookerako ng'osala enkoko ng'ogenda gisalamu ebifi? Njagala otunuulire engeri gy'olina obbisalamu okiyige ekyo. Kati enkoko bw'eba tebagisazeeko akoko olaba, oteekeddwa okaggyako kaggyeko nga tonnaba tandika gisala nga bw'olaba. Njagala tulabe enkoko eno ogisalamu otya ebifi. Osalamu otya? Kwegamba tunuulira olabe ki ky'osookerako ng'enkoko ogitandika ogisala ebifi. Naddala mmwe abakyala ng'enkoko ogenda gisalamu ebifi oba mmwe abakozi ewaka. Bw'oba ogenda kutandika okusala enkoko tunuulira. Olina kusookera ku kisambi ky'olina okusookerako nga bw'olaba. Okisala n'okimalayo kyonna wansi. Osooka n'okisala kyonna n'okimalayo. Gwe weetegereze. Njagadde vidiyo eno mugitunuulire muyige engeri gye bayinza okusalamu, engeri gy'oyinza okusalamu enkoko eyo okugisalamu ebifi. Mukitegedde? Kati nga bw'olaba kiiki ekisambi okisala kyonna kiramba n'okimalayo wansi. Tunuulira n'ekyokubiri ndowooza olaba okisalira ddala bulungi n'okimalayo ddala wansi. Ky'olina okusooka osookera ku bisambi ng'obadde osalamu enkoko ng'ogisalaasalamu ebifi eby'enjawulo. Ndowooza olaba bulungi. Ogiraba? Kwegamba weetegereze vidiyo eno egenda kukuyamba okuyiga okusalaasalamu enkoko ebifi eby'enjawulo. Kati bw'omala ekisambi ddako obuwawaatiro bwe buddako oba tugiyite emikono gy'enkoko gye giddako. Kasomaliza okusala bw'oti ebisambi ddako obiwawaatiro n'obuwawaatiro era nako kasalira ddala kuli kwennyini nga bw'olaba. Gwe tunuulira vidiyo ogenda kuyiga okubeera ng'osobola okusalaasalamu enkoko eyo n'ogikolamu ebifi eby'enjawulo ne bisobola obbamala. Weetegereze bulungi nnyo nga bw'olaba akakono oba akawawaatiro nga bwe nkasaze era naye bw'olina okukasala. Mwetegereze bulungi nnyo mmwe abakyala nammwe abakozi bwe baleka ewaka ne bakulekera enkoko nti gisaleesalemu ebifi ogisalaasala otya? Weetegereze bulungi nnyo. Kati ndowooza ogiraba bw'esigadde. Kati ddamu ogyawuzemu omugongo gusigale gwokka n'ekifuba kisigale kyokka. Ndowooza olaba olina okusala bw'otyo. Kwegamba obeera ogyawuzaamu omugongo gusigale gwokka ate wamu n'ekifuba nakyo kisigale kyokka. Awo enkoko obeera ogisaze bulungi nnyo. Kwegamba ebeera ejja kwanguyira okulaba nti kino kankiddemu kinene nnyo oba kino kankireke nga kiri bwe kityo. Kati ndowooza olaba. Kati ekyo ky'ekifuba, ekyo kye bayita ekifuba ky'enkoko. Ogwo gwe mugongo. Kati ku mugongo jjako lwe bayita olusingosingo nalwo luggyeeko lusigale lwokka. Olaba? Kisinziira nga bw'olaba omugongo ogwo osobola okuguleka nga bwe guli oba osobola okugusalamu ebitundu nga 2 oba 1 nga bw'ogenda okulaba. Nze nabisazeemu kati olwo olusingosingo luwedde. Kati omugongo guno osobola okuguddamu bw'otyo nga bw'olaba. Olaba ogwo bayita omugongo gw'enkoko. Ogwetegereza bulungi. Kati omugongo ogwo osobola okugufumba bwe gutyo nga bwe guli oba n'oguddamu. Kisinziira muli bameka ewaka, enva ki z'oyagala bifi bimeka, olina obbibala. Kati awo oddamu n'osalamukko nga bw'olaba mugongo tugusazeemu. Twagala kuggyamu ebifi ndowooza ogulaba paati ogiraba gye tuggyeko era osobola okuddamu era naawe n'oggyamu era paati ey'okubiri. Okiraba? N'oddamu era n'osala bw'otyo. Awo kijja kuba kirungi. Njagadde mwetegereze engeri gy'osobola okusalaasalamu enkoko eyo okugiggyamu ebifi ne bibamala bulungi nnyo. Kyetegereze engeri gy'olina ogisalaasalamu ate neesigala ng'erabika bulungi. Kuba abasinga enkoko ebasumbuwa okusala bupiisipiisi oba basumbuwa. Kati ndowooza olaba ogwo mugongo ogwo tuggyeemu obutundoozi obulaba. Kugambe kisinziira abantu bwe boolina ewaka bwe butundu bw'enkoko bw'olina okusalaasalamu. Kati oba ogira enkoko oba ogisalaasalako olina okukaggyako. Olaba? Tokafumbirako nedda, okaggyako okasalako bw'otyo n'okasuula. Kati entwingiri nayo twagitereezezza bulungi. Kati n'ekyo kindowooza nakyo kiraba nakisigadde nakyo kinene bulungi. Nakyo n'okiteekamu kiva ku kitundu ky'omugongo. Gwegwo omugongo. Kati tugenda kusalaasala. Kati ngenda kukulaga awaddako.
Kati obwo obukono bw'enkoko bwawaatiro obuntu obusembayo eno busaleko nga bola bwendi mu kubusalako beera ng'obuggyako tobufumbira kasigale bwe katyo. Awo kajja kuba kalungi nnyo. Obeera osobola n'okukawa omuntu omukulu n'atakanyooma okalaba kaba kasigadde bulungi. Kati ekisambi osobola okukireka bwe kityo nga bwe kiri naye oba oyagala ddamu okisalemu. Kisalire mu joyinti mwennyini kyanguwa tekisumbuwa. Okiraba ekisambi kivaako ekifi ne kusigala n'ekisambi nga kitegeerekeka nga bw'okiraba. Ekyo bayita ekisambi. Tuggyeko paati na kino weetegereze olaba wetusalira ndowooza olaba wabeera wagonda bulungi olw'ensonga ti oba osalidde mu joyinti mwennyini kiba kijja kukutukako bulungi tekigenda kukusumbuwa. Ndowooza obirabye nga bwe bifaananye nti bifaananye bulungi. Ekisambi obeera okiraba ne paati eyo evudde ku kisambi naye erabika bulungi. Kati ekifuba nakyo tandika okukisalaasala. Mujjukire ekifuba ebiseera ebisinga ebeera nnyama, kubaako nnyama ekifuba. Kati nga bw'olaba kyawuze mu makkati awo bw'otyo ekyo ekifuba. Makkati gwe weetegereze kyenkola naawe ky'olina okukola ng'osalaasala enkoko. Just video giplaying eggweeyo gyetegereze bulungi obiyingize mu mutwe gwo. Bw'oba otuuse okusalaasala enkoko ng'oli wakaawo ebeere ng'ekwanguyira. Ndowooza olaba ekifuba engeri gye nkisazeemu. N'oggyamu pieces eziwerako ddala olaba. Kati omwami bw'obeera oyagala kumuwa ebifo ojja kwebuuza kati omwami wano mba muwa bifo ki? Osobola okuddira ekisambi ekimu tugeze ng'agenda kulya kyamisana n'ekyeggulo ewaka mulimu abantu nga 5-6 enkoko emu ebamala bulungi n'esigala nawo kuba enkoko eyo eviiddemu ddala ebifi ebiwera 15. Enkoko emu bye ngigyemu. Obiraba ebifi ngigyemu ebifi 15. Ndowooza obiraba bulungi. Kati omwami osobola omuwa ekisambi n'omugattirako kapaati k'ekifuba n'ogattako era n'ekitundu ekibadde kiddiridde ekisambi n'omugattirako n'enkoko nkulu kuba enkoko nkulu eba ya mwami. Olina ggiwa mwami wo enkoko nkulu. Kijja kuba kimumala kwegaba omuwa ebifi nga 3 n'omugattirako n'enkoko nkulu. Nammwe ne mugabana n'ekyeggulo era n'omuwa ekisambi ekisigaddewo n'ebifi ebirala n'omugattirako. Kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Salaasala bw'oti enkoko egenda kubeera ng'erabika bulungi ate ng'enyirira. Enkoko eyo bibadde bizungu bino mubitegeera lwakuba tubirundako ffe tubirunda emyezi nga 2-3 kyobalaba nti bikyusa olususu olususu lulinga lwa nkoko ŋŋanda. Tubirunda ne biggwamu eddagala eryo ne batera obbikubaakuba ne tugirya nga nkoko nnungi nga mpoomu kyobalaba ng'efaanagana ng'eŋŋanda ku lususu. Ndowooza mukyetegerezza bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.